Okuloota amannyo nga gakuluma oba kale toloose naye ng'amannyo gabeera gakuluma bwe basala ebyangwe gakujijiira oba okuloota nga gawangukamu. Ekitundu ky'okuloota nga amannyo gawangukamu oba nga weekuulamu erinnyo kiba kitundu ekikugamba nti tuukiriza ensonga oddemu omeruse ensonga buto, jjamu ebitasaanye kubeeramu mu lubaale, oddemu omeruse ensonga empya. Ge mannyo, ekitundu ky'amannyo kitundu kya mizimu. Emizimu girumisa amannyo, Muwanga alubisa amannyo era Muwanga yakulaga amannyo nga gawangukamu. Ate okunyenyera kw'amannyo nga waliwo ekintu kye basala, kyo kitundu kya muzimu. Okitegedde? Kyokka ate n'emizimu nagyo giwangula amannyo mu bantu. Abantu abawooza buli budde, simanyi amannyo gange galimu obuwuka biki, ate amannyo nsigazizza 7 mu kamwa, simanyi naakagyamu amannyo 6 mu kamwa oba 4, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Lw'oloota nga weekuulamu erinnyo oba nga owangulamu amannyo, baba bakugamba nti kola ensonga nga bw'onoga nti nimye ennimiro, omuddo ne guddamu ne gumeruka buto. Kati twagala tuwulirize omukyalo ono naye nga tetunnaba muwuliriza. Waliwo n'abaloota ng'akutte akasenya, asenya amannyo, baba bakuga kulongoosa lubaale, ne mubamu abaloota nga beesokoola obuntu mu mannyo, awo wonna kuba kulongoosa lubaale. Kati twagala tuwulirize omukyalo ono ekirooto ki. Kakati bannange jjajja nafunye obubaka nga ndaba ninga sokoola akantu mu linnya akanyama, naye we nakasokoddeyo nabadde nti ng'akasikayo nagenza olaba ekintu kizimba, kyabadde ngaawukalo ng'olaba baaluuni kizimba mu kamwa naye nga kiri mu foomu y'ensigo ey'ente. Kakati akatundu kano waloose nga olaba weesokoola akantu kabadde nga kanyama mu mannyo. Weesokoola akantu kabadde nga kanyama mu mannyo. Muwanga yakulaze obubaka buno awamu n'omuzimu. Okwesokoola akanyama mu mannyo kitundu kya Muwanga. Okitegedde? Kwe kuggyamu ebitali mu lubaale okole lubaale by'ayagala. Okitegedde? Obubaka buno bukuweereddwa ekitundu ky'omuzimu gwa jjajjaawo n'ekitundu kya Muwanga. Okulaba nga akabadde akanyama k'obadde osokoola mu mannyo nga kifuusemu ekintu kiringa kibbaluuni nga kiringa ng'ensigo z'ente. Buli oloota ensigo z'ekintu oba za mbuzi oba za nte oba olaba kitundu kya mayembe, eryo jjembe lubowa weeriri. Jjembe lyokkulu erya lubowa lye likulaze k'obadde oyita akanyama k'obadde osokoola mu mannyo, ogenza okulaba nga nsigo ya nte. Okitegedde? Ensigo ey'ente. Wenayongedde bwe nti okukisikayo ne ndaba ate ng'omukka ogwo gugenda gwejjamu mwekyo gundi mwekyo ekintu nga naye ndaba nga kivaayo kati ng'omusaayi guvuddemu mwekyo ekintu kye nabadde nsikayo. Nagenza ate okulaba nga ntambula nga nkutte liva y'ente ekibumba ky'ente mu ngalo nga ntambula naye era nabadde waffe Bukojja, nawe kyagenza okunjirako nga ndi waffe Bukojja. Wagenza okwetegereza obulungi eyabadde yeesokoola akanyama mu mannyo, wagenza okulaba ng'ate kafuusemu ekintu kiringa ekirimu omukka, wagenza okulaba ng'ate ensigo za nte. Tukugambye ekitundu ekyo kitambula emirundi ebiri, waliwo ekitundu ky'omuzimu gwa jjajjaawo n'ekitundu kya Muwanga jjajjammwe. Yakugamba okulongoosa lubaale omuggyemu ebitali bituufu omuzzeemu ebituufu, gwe weetengerere. Okitegedde? Kakati bwe tweyongeddeyo mu maaso ogenza okulaba ng'okutte ekibumba ky'ente oba ekyenda naye nga ekyenda kibadde kibumba kya nte, wabula ng'olaba nti ogenda kifumbira oba okukigabulira oba okukyokera ku ssomero. Essomero libadde Bukojja. Ebukojja
ge matwale ga taata Kabaka Bulamu gy'obadde ogenda okuteekerateekera ekibumba ekyo. So kati omweso gwe gutya, kati kankujja amaggo osembule maada. Kakati yambaza jjajjaawo first, ekitegedde first yambaza jjajjaawo olubugo, omuwa ekibbo ekibbo n'akambe, okitegedde. Ekyo kimu, kyekimu ku paati ovu kujja kanyama mu mannyo nga kakulakidde, ekyo kimu. Ekirala muwanga akubanja ensonga ze, naye nga muwanga mu byasooka okubanja ebisooka olina okugendako mu mbuga ya muwanga eri nseke, okitegedde, enseke ku kabira, otwaleyo omuggo gwa muwanga, effumu lya muwanga ery'amakabi abiri, ekkanzu, endeku eŋŋunda ng'erimu oluseke, omwenge, emikalabanda, okitegedde. Awo ojja kuba otandise muwanga naye ng'omaze kwambaza muzimu gwa jjajjaawo, okitegedde. Ekirala oyitibwa mu mbiri z'Obwakabaka oba mu bifo ebirimu Obwakabaka, naye nga tonnaba bw'omala okwambaza omuzimu, ng'omaze okwambaza omuzimu nga tonnaba kugenda wa muwanga, ojja kugabula ekijjulo ky'ekibumba kibumbirire ensonga, okitegedde. Ekibumba kitegeeza kubumbirira nsonga, zaali za kugaana, mwali baakulemwa, mwali baakukaba, mwali baakubonaabona, kati kyekibumba. Kirengera banaga nti olinaga nti ndoose gonja obanga mumulya obanga mumwokya, okitegedde. Baba bamusaba ekijjulo kya gonja, wabaawo ensonga z'abagenda okugonjoola. Akati bw'olaba ekibumba era kikola mu ngeri y'emu yeeyo. Ekibumba kikola nga gonja ate era gonja akola ng'ekibumba, okitegedde. Kati gy'onoogenda okukolera ensonga obanjibwa ekijjulo ky'ekibumba kisobole okubumbirira ensonga ennyivu bwe zityo, okitegedde. Katuyongereyo n'obubaka bw'obulala. Obubaka naye n'omusajja mulala ng'aŋŋamba nti tukkirire twali tutambula, n'aŋŋamba tugenda kusoma ku nsonga za laavu tonze kaali. Twali tukkirira kati ye n'asala ng'akkirira n'asala. Kakati ekirooto ekirala mubadde mutambula nga mukkirira n'omusajja omulala, omusajja n'akakutema nagga tugenda kusoma ku nsonga za laavu. Ensonga za laavu ndoza ze z'omukwano, omanyi ffe by'emikwano tetubimanyi, ebyo ebintu bya laavu tetubimanyi ffe, kati ffe tuwuliramu mbyogera, okitegedde. Mubadde mukkirira nga mutambula n'omusajja, omusajja nagga tugenda kusoma ku nsonga za laavu. Ensonga za laavu lubaalo kati kiri ekitundu kivuddeko ebitundu ebisoose ebisatu oba bibadde bibiri tubivuddeko. Akati tuzze ku kitundu ekirala, awo wonna bakulaga agenda, okitegedde. Kyokka agenda eri ey'okwambaza omuzimu n'ey'okugenda ewa muwanga n'ey'okwokya ekibumba ziwulirwa era ne zitegeererwa bulungi, naye ate kandabe ziwulirwa era ne zitegeerebwa bulungi, naye ate waliwo ensonga gy'olooseeko. Omusajja agambye tugende tusome ku laavu, tugende tusome ku mukwano. Oyo olubaale abaamu kaggwa ensonyi, abaamu kaseegu, okitegedde. Ng'oggyeko ekitundu kya kaseegu, kaseegu oyo paati mwakulumira ya bulongo, oba onfuna ya bulongo. Abalongo bakubanja, ate abatali bano bazaale wabula abalongo ba Kabaka bakubanja. Kyekitundu ekireese muwanga wali gwe tubadde tukunyonyola nti ojja kugenda enseke wa muwanga otwaleyo kino na kino na kino, kyokka okutwalayo ebintu si kwe kumala ensonga. Ke katundu akazze nti omusajja agambye tugenda kusoma ku byalaavu. Be bamwe abalina abasajja nga musula mu kazannyo, musula munyumya akaboozi, okitegedde. Nze singa nali mukazi nga omuntu ajja mu kirooto nanneegattako, nze singa segomba na basajja kudda kubonaabonera werere mu bufumbo,
okuva lw'oyingidde amaka kukola bintu ebyo ogenda okulaba okwetegereza amagulu go nga n'okweweta geewese nga gakyamya ebintu ebyo mulinga okay kanzire ku main point. Kaakati twagala tweyongereyo n'omusajja oyo gwe ogenda naye akugambye tusome ku byalaavu. Nze we nnali ndi awo nga ndaba ente nentaddeko okulaba ente nendaba ente emmyufu ng'eyitawo entunuulira nga bwe njagala okuyitawo nendaba endala eya bbulaaka ey'amayembe amawanvu nayo nekkirira. Ente emmyufu gwe muzimu gwe tukugambye gw'olina okwambaza ogw'omweso. Ente ya bbulaaka oyo kabaka, okitegedde, olina okubikka kabaka. Y'ente eya bbulaaka nga ente ya bbulaaka ng'erina amayembe mawanvu, okitegedde. Ente ya bbulaaka kabaka akubanja okumubikka, okitegedde. Era bw'onooba otegedde ng'otegedde bulungi, akatuntundu k'okubikka kabaka kajja kutambulira kumu n'akatundu k'okwambaza omuzimu. Y'ente emmyufu esoose ne kuddako ente enzirugavu, era ke katundu kali akasoose akakanyama akadde kakulakidde mu mannyo naye ng'oli mu kasokoolamu, kitundu kya kulongoosa ensonga z'abajjajja bw'oyambaza omuzimu. Bw'ogumala obike kabaka, bw'omala ogende wa muwanga. Bwe bityo bwe bijja okutambula. Kansuubire. Nendaba ey'amayembe amampi enkukku eyo nendaba ey'amayembe amampi n'egenda, nendaba entayina mayembe n'egenda, nendaba enzirugavu n'egenda, nendaba eya bihogo tebagiyita bihogo, eya bihogo naye eyo neesala n'egenda. Kakati we yasala ente we yagenda ono ye we nagenda naye omusajja ye nga yayiseemu dda nange nentambula nkola kinengende. Kati netuuka bwe baali basomeseza ensonga z'omukwano ezaalaavu. Ente ya bihogo endabe ekika ky'ono omwana kye yeddira. Tulabye ente emmyufu ogwo muzimu, ente enzirugavu oyo kabaka, ente ya bihogo ogwo bucwezi. Ndowooza eggwanga lyo litegedde. Era olina okukulembeza ennyo okunaaba amata, okwesiiga omuzigo n'okukumanga ku kyoto ky'obusa. Kakati zibayo teziri busa ng'omusajja akomyewo yaggambye tugenda tusome ku nsonga za laavu ng'akomyewo mugenda kutandika kusoma ku nsonga za laavu. Katuziwulirize. Naye ye okuva okutuula nange buli omu wetwasanga buli omu ng'atudde babiri babiri bwe bati nga batudde babiri babiri. Ze we natuukawo okutuula, okuva okutuula naye ye yanneeyawulako n'atuula mu katebe akalala n'atuula ku benki ndala. Kati bwe navaawo nendaba nga ntambula nga ndi mu ttooyi naye ng'amazzi gayitawo bati mukokamondi nga waliwo ate omukazi omulala azibukula ttooyi ezo naye nga we gayipitako bwe gati we gankoona ku ngatto eyo ttooyi, amazzi ga ttooyi we gankoona ku ngatto. Okay. Kati eri yonna nza ne we tutaddayo ttooyi tuba gisomesaako modi esoose. Ttooyi osobola okumanya ekyokkola. Tukugambye akanyama kobadde weesokoola kwe kutereeza lubaale omugyamu ebikyamu omuzza mu butereevu bwe nga bwe yabanga. Okwesokoola akanyama tukakubuulidde mu mannyo kitundutundu kya muzimu awamu ne jjajjaffe Muwanga. Ne tukuwa n'amagezi nti oyambaze omuzimu olubugo, ate ekitundutundu ky'okulaba eno ente ya bihogo kye kitundutundu ky'abajjajjabo nti bacwezi bava bweru wa Buganda. Kyekikulagisizza ente eyo, okitegedde. Akati olowooze nnyo ku magezi ge nkuwadde. Yambaza omuzimu, bikka kabaka bulamu, manya jjajjaffe Muwanga. Ate bw'omala okumanya ebyo oteeketeeke otabaale
Kitundu ky'olabiddemu nga tooyi muli muzirongoosa toyireeti. Kansubire nno nti otegedde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.